Sb4 Media feno Tuggussa Enssonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga elisisa obisanga ya ku Sb4 Media yefe Tuggussa Enssonga. Guwa kuto mukadoli sina mugwata tonna kwata mukaddoyo ngaalumiriza ndiwa mukotte alimba wanji alimba yono yenyini yo Taata ye omuntu ali songa bw'omulaba takyusa ne waka bw'atyo bw'aba ayagala okulaba abaana be nga basanyufu kati kyo kiri nti Daddy awuliriza nnyo mami amuwuliriza era mami wagamba nti kino tekibaawo tekisobola Daddy ne waba ayagala ati tugeze nga Sunday etuusa ajjayo emizindalo okutandika okubulira enjiri mami n'agamba nedda tasobola gamba nedda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kale jangu bijemu nje tutandike. Tobulumanya oluyimba. Sirumanyi. Bimbe mpulire. Without sweet memories, and that is all I'm taking with me. And I will always love you. Gatoyimba. Semani kwe baongerezako naye woyimbye we mmanyi. Abavubuka abasinga obungi oba abasajja abasinga obungi kiki gwali eyo ekikufuula taata omulungi? Leero tuzze kunyumya ku mboozi ya taata. Tukwaniriza ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Nze muzzukulu wa Kabajjo nange nno nina taata wange era gyali. Abasinga obungi bambuuza naye gwe taata wo gyali oba maama wo gyali? Ansa neeriye gye bali era bali bulungi. Naye omuntu gwe nfaako ennyo abeera jjajja wange. Nawe gwali eyo olina omuntu gw'ofaako mu bulamu bwo era nga olw'omusisinkanye mwekwatayo ka vidiyo n'omwekubisa ku bufaananyi n'omupostinga kyekikuzzaamu n'essanyu n'okuwulira emirembe ng'oli kumpi n'omuntu oyo. Olunaku olwaleero ndi wano ne Koni Kooko nawadde muyita Kooko n'aŋŋamba nti ye Koni. Tujja kumumanya mpola mpola naye waliwo yaŋŋambye mbu wagenda nga kubukedde bakutwala nga kubukedde ng'oli kato nga tebakwambazza olumu na mpale n'aŋŋamba yuuyu nga yakula. Olina emyaka yange emeka? Nina emyaka 18 ngenda 19 guno. Oba si ye ggwe? Yenze. Mu kujjukirako munawo gye mwagendanga nga olemera ku taata n'omugoberera n'otuuka gy'atuuse agenda okutuusaayo nga tolina na mpale nga n'obugole bwonna buddugala naye nga linofaafaagana naawe? Sijjukira. Oli okyali muto. Oli otya? Ndi bulungi. Webale kukula. Naye kuze omwana nalwa mu lubuto. Omuntu ayampadde emboozi eyo yaŋŋambye noonya ku muntu oyo
tukakase ddala yoyo gwe first born gwe last born nze second born naye first girl first born ye producer naye tugenda munoonya koza bamuyitani producer amuyita Call Beats ko studio yaffe bagita batyayo ajjaji bagambeera tobanga naawe ogenda kuyimba oba wayotandika dde okuyimba sinnatandika naye tomanya oyitandika myaka 18 oba watandika dda nga producer ye mukulu wo taata ye manager kati gwe lwaki tooyimbe nja kuyimba tomanye ebyo bujja mu maaso kuba studio ready weeri sikyalina kyenneetaaga okay studio bagita batya nap omukulu omubalanguzi nkutumiddeko nnyo wano tuli ku ofiisi ya Mr. Amooti omubalanguzi erinnya erituufu yes onoofiringa comfortable nga tuli muyita it's okay erinnya lye so wano wetuli bayitawo ku studio bagiyita Cool Beats producer I Call Beats then studio so wano wetuli tuli ku ofiisi y'omukulu Amooti omubalanguzi studio wano wetuli bagiyita nap ngera producer waayo bamuyita Call Beats ye first born w'omukulu Amooti omubalanguzi nze ngenda kusooka mwebaza omukulu ono ku comedy gwakola ku nnyimba zayimba abamu osobola okwebuuza omukulu ono alinayo abaana so tugenda tutandikidde ku koni program yaffe gye tunaddako tujja kubeera ne first born we era nga ye kazikuba entegeeza eŋŋoma mu studio so tulina koni olunaku lwayo tubuuzeeko li bulungi ni bulungi malamusizza bassebo ne bannyabo abatulaba amannya gange nze Kemigisha Constance naye nga ndisalako neyita koni oba koko koni oba koko emisomo gigamba gitya emisomo mirungi kuba nagimala wagimalira mwaka ki namala form 4 is it 2020 then nengena nenkola course namaliriza this year in January nalayo ofaananyi sometimes waliwo video gye bakolako ko ne taatawo video dayimutayira nengisanga comments ezaaliko nga bamu tebakikkiriza nkubanga tebakikkiriza neŋŋamba owaayo sijja kusala kigambo kanoonye ku mwana ono atubuulire Amooti ye taatawo Amooti ye taata wange oyina otya okuba nga Amooti ye taatawo kinyumira nnyo kimpa essanyu era omuntu nampita muwala Amooti mba mpulira essanyu kale nkyagala so mukuva buto obaddenga naye baddenga naye abasinga obungi tuwonyabonya bazadde baffe olumu nezibukako ne batukuba n'otukuba abamu bamanyi n'okubaddukako nowosanga omuzadde omukyala ng'agamba nze maama nze taata omusajja yadduka naye nga ekimuddusa baana tubuulirako mu bulamu bwe wakuliramu ne taata maama gyali so tubeesinga ennyo ku taata ono mwalinga mutya taata kwegamba sintyali awo kale he is a strict parent era ng'omuzadde omulala w'abeera naye ng'ate si yayombera ebintu ebitaliimu era agenda okuyomba nga wensonga olabye eddala eri waathi kibooko okuvaayo kibooko yo sijja kugamba nti yali ankubyeko bukyanga obeerawo ng'alabika ng'omukambwe si mukambwe munnaye bajjukirako olunaku lumu lwezaabuukako ng'ozimuggyeko n'ajjayo kibooko terubangawo era yayomba ate nze wewanyombesa nkaaba olabikirawo ate tayagala kundaba nga nkaaba kati bwe nkaaba aba alina kukireka ekitegeeza kwagala nnyo so mu kutegeera ogenda okukula okutegeera wasanga tatazanya comedy
abasinga obungi osanga omwana ali eyo ng'omulimu gwa taata gumuswaza n'okwogera mu banne gwe wakiwuliranga otya nga ku ssomero gye wasomera waliwo kyenyumirizaamu oba wakifunamuko ku buzibu? At first mu primary nga njagala nnyo buli muntu ajja oba nga musomesa akimanye nti ndi mwana wa Amooti ng'osanga oba banantyamu but then mu secondary ng'ate mbasaagala abaana bamanyi kuba nze kale obulamu bwe mbaddemu ye nga toyinza nagamba nti omwana wa Amooti kuba nengeri gye neeyisaamu toyinza nategeera bulamu kyobo kale nga sinze mwana agenda okujja ku ssomero neerage mubere mbali abawala abakabi nina ssente nnyingi nnyo nga nze bulamu nze kale sibyagala ebyo era nga omuntu omugambo omwana wa Amooti n'agamba tekisoboka. So bamanyi okugera nga gwe obawulira? Talidde na break omwana wa Amooti nga balaba oli wakabi nga bo bagamba oli wakabi naye tolina kuba bwotyo naye ate nga nze tata nga engeri gyakyagalamu since tasobola kumpa ssente zaasobola naye there's a life he wants me to pass through. Tagala mbeere nnyo mubali aba bragginga so kati nze embeera embi ngimanyi nenungi ngimanyi. Tudde mu buto abasinga obungi tulaajanira omukwano gwa taata andi abantu bangi baliyo tebafunako chance taata kumulaga ku laavu gwe kikyo nga otandika okutegeera mukwano kigwe yakulaga nga nti walaayo no taata omukwano gwe yandaga nali muto by then yali program y'omuntu w'abantu kokedde nga kuba ye yasooka okubeerako okumukyaza oba nga yagikola like okumukyaza gwe basooka okukyaza nga bakagitandika so bajja ewaka nali muto ne batutuuzaawo ne bamuinterviewinga biki kati ne bamubuuza mwana ki gw'omanyi agenda otwala embeera zo gwe weewulira n'agamba koni nandagayo naye nga ndi muto sina nakyemmanyi naye moment siri gyerabira. Naye wabitegeera? Nabitegeera. N'owulira nga gwaliwo ku TV ne bakulaga? Ne bandaga. So kati kwegamba taata wotandikira okutegeera nti taata mbeera ki gye muyiseemu? Bazadde baffe balaba ebizibu nga batukuza gwe mbeera ki gy'ojjukira gye muyiseemuko ne taata gwe kukula okutuuka awo ng'olaba taata yamunyiga? Waliwo embeera we yatuukira nga ennyumba yaffe ng'eyidde yajjako omuliro yonna. Yali ludda nnyumba? Tubeera Lugoba. Ennyumba yaffe ng'eyidde nga daddy wange yafiiriddwa maama we that very season ngafiiriddwa maama we. Yali badde nga jjajja? Yes, jjajja wange ng'afudde ennyumba yaffe eyidde kwegamba nga tuli so down. Nali ku ssomero ngenda okudda ng'ennyumba nsanga vvu. Nyumba yali ya ssubi? No, like TV yajja ntonna bonna ne bijja byonna. Amasannyalaze gagiyitamu? Kati ngenda okudda ewaka sibitegeera ne tufiirwa jjajja. Nalaba ddala nga daddy aweddemu. Naye nga tulina gguma tutambulira. Olwo embeera eyo mwagivaamu yakola atya okivaamu? Simanyi naye twagibeeramu for some time naye ng'era ngenda ku ssomero genda kudda nga waliwo ekikyuseewo ennyumba bagitereezezza. Wano mu kujja mwasulangawa? Yalina rentals nga ziri kumpi n'ewaka nga za rooms 2. Kitaza yali yazimba? Kati nga ezo rooms 2 ziri kumpi awo n'ewaka. Ennyumba we yajja etudda mu room ezo. Temwali mbapangisa? Kwa twali twakagendayo nga temuli bapangisa. Netubeera nga temuli masannyalaze. Bakyo. Sometimes bakomediani bano badadde akola mulimu gwa comedy. Bakomedians bano abantu babalabanga ebyokusaaga
taata waka yeeyisa atya tubeze nga mukyale bato yeeyisanga atya taata ye y'omuntu ali so nga bw'omulaba takyusa newaka takyusa newaka bwatyo bwaba ayagala okulaba abaana be nga basanyufu era okujjako waba akomyewo ng'akooye era akomawo yeebaka neera wasituka making sure mwenna muli bulungi wadda waka tugeze twasiibyewo ke waka amanyi bakolera ku funds abukolera ddala fani ki gyonyumira gyojjukira gyali akozeeko ewaka gyomujjukirako nzatera okukola ewaka kati tugeze ewaka ku sande nga tugamba nti tugenda kusaba nga fulumya emizindaalo ye pasita netusaba naye kati nga obiraba oyinza ogamba byakuzayo otuukawo oseka so sande etuuka najjayo emizindaalo n'abulira enjiri nga olwani avuunula tewali yabasabisa aba yeyita pasitaani olwo nga tumuyita daddi oba ayita pasitaani anti era pasita abeera n'erinnya oba ye pasita daddi oba pasita Amooti pasita daddi so nemusaba savisi neggwa kiza mukulidde mu ddiini liwa ddiini ki nze ndi mulokole so mukuze nga eddiini yakulembera ewaka ekyo nakyo tukimwebaliza anti tumwebaza okubeera nga asobola okufunawo obudde bw'abaana abasinga obungi wagenda mu bidongo eyo sobola okumalako n'omwezi nga takomyewo ewaka anti lwakomyewo n'abeerawo olunaku lumu naddukawo abaana mumalako wona emyezi ng'omukaaga nga tebamulaba naye mwe mbadde mumulaba mumwagalidde essaawa zino okuliridde okuze abasinga obungi abawala beewaggula gwe kiki ng'okuze kyewali okoze ku taata kati ng'okyejjusa n'ogamba kale singa saakikola simanyi naye nga bwekiri tomanya naye sina kye nali nkoze nenejjusa tonaba kumusobya tolina kibwali omukozeeko n'agamba naye mwana wange omulimu gwa taata ogwagala osuubira nawe okufuuka comedian ate awo oba ogwagala ngwagala ngumwagaliza yenga ye naye nze ndate nze ndaba muzibu bati okusesa omuntu alimba wangi kutosobola kusesa muntu kale bembeeramu bo of course bagambako ni banaye wobeera waba essanyu nze yonnaye njagala mbeere naawe all the time naye ate nze ndaba okuyimirira mu maaso g'abantu n'okuracking ejoke nze mpulira ddala nga sikisobola mandabira ddala kizibu watanga ye ayagala omulimu gwakoze kuba omulimu gwakoze oba gwalimu mwaba baweeredde mwazimbye amaka alwanaganye n'embeera okulaba nga weemuli andi mukyaliwo nagamba nti mwana wange omulimu guno gutwale osobola okumuwakanya sisobola muwakanya era ogutwala oyagala kukola mulimu ki gwenga gwe nze njagala kukola omulimu byensomye omulimu gwenjagala okukola because wasoma ki nasoma makeup bridal byenkola kati byenjagala okukola kuba mpulira byensobola byemmanyi era okyali wako oba wewaggula dda sinna waggula nkyali waffe ewaka muliwo nga bameka sose nopalapala oba taata yafuuka mukuŋŋaanya twayinako omusajja ku kyalo nga muyita mukuŋŋaanya ng'aleeta oba nkiyite bwe ntyo naye nga tuli bangi kwegamba omuntu yali egombye ku vibe eri ewaka n'abagwamuko era
Muntu yaiza n'alaba ekiriyo. Kibeera kitya? Kinyuma nga ye taata waali. Ate waba waali kiba mmadda. Asobola okutukkiriza okukyalayo. Ojja kwogera naye wakkiriza. Okay, biki bye mwenyumirizaamu nga taata? Taata. Bye mwenyumirizaamu nti y'omuntu atakkiriza defeat. Takkiriza defeat. Eta kitakkiriza muntu gamba nti kino sikisobola. Takyagalira ddala. Ate abeerawo mu buli mbeera takkiriza muntu yenna kale kumulaba nga ali mu nnaku. Ayiiya. N'atetenkanya. Tulenda ku saidi ya mama gyali. Mama gyali. Ye embeera ya taata. Embeera ya taata. Tugeze tizola kufuna time watu enzo butafuna chance yogera ko nayo mu kamera. Gosobola okumwogerera eri etya ewake vibe nga yakutte. Bamama abasinga obungi waje nkubuuza bino. Bamama abasinga obungi babeera mu kuwakana. Taata gondi tokola ekyo. Abaana baleke. Mwe kiti eyo. Kati kyo kiri nti dadi awuliriza nnyo mami. Amuwuliriza. Era mami wagamba nti kino tekibaawo. Tekisobola dadi ne waba ayagala ati. Tugeze nga Sunday etuusa ajjayo emizindalo okutandika okubulira enjiri. Mami n'agamba nedda. Tasobola gamba nedda. Tasobola. Era mami yomu ku baba wagira bagifulumye. N'olumu mba temwagala olumu. Mami n'agamba mugifulumye. Bino saba. Banneiba bano bamanyi okubeyungako mu kusaba. Of course baba balingiza abamu ne baweereza abaana ne bajja. Ne basaba abaana. Dadi ne mami omuntu ali eyo gwe ku side yo. Gwani gwalaba nga mukwano gwo asinga okuba mukwano gwo. Bonna bakwano bange. Wabeerawo n'ogamba naye ono ye kyali wange. Kati nze nga nkugambye nti nze jjajja wange ye kyali wange. Bonna olabanga kyenkanyi. Sometimes mu mirimu gye tukola nadda kati nga mu comedy dadi gwalimu mu kuyimba era naye muyimbi. Usanga abantu abaliyo nga bavuma. N'osanga nti oyo ebigambo kimanyi nabo biwulira. Kikusa kitya ng'otugeze ng'oyi Samuel amanyi nti oli muwala we n'owulira amwogerako obubi. Kinnuma nnyo mampu yanjagala nakkaaba. Tobawona kyokolawo. Tolina kyoyinza kukola. Era ddajja kugamba kireke. N'agamba ate kati boogedde bitono. Boogedde bitono yinda yebali ogera ebiralo jawulira. Era ntambula nnyo naye ne boogera. Batya? Amooti. Ekyo bye nawulira ku TikTok. Amooti nakamali ng'olina akatoowo. Nga muli mu kutambula. Nga tuli mu mmotoka tugenda oba jjaamu oba ki oba boda nayita nakuba ogugambo n'ogamba sokoleke omanye okutambulako ne ddaddi wo. Nabatandika mali leero ng'olina nto. Gwe muli kikuyisa kitya? Nze kasita mba nga mmanyi amazima nti siri maali. Era mba naseka ne ngamba laba nno nayogera biki. Ye nga taata. Baba akafaananyi. Taata yakikola atya awo? Aseka kuba kati kyemanyi yabimanyiira. Waliwo video yapoza ku TikTok okwo. Comment wazisomamuko? Comment nzisoma. Comment kyeyasinga okukunyiiza mu waliwo video we wali naye mwalimu. Waliwo kale video zotera okupostinga. Otero zisoma? Ne boogera bwe batyo. Comment kyeyaze kunyiiziza nga naye comment eno kangisangule. Comment yaliko eyanyiiza balina bye boogera ngera bikwatagana kwebyo era
Nenyiza nenjijjayo. Ndwa kujjayo comment nze no commentinga kyekibi. Nkiraikinga. Nga no balekere yawo. Ne kolwe wagamba kanjijjayo. Nenjijjayo. Mutiro genda kubivulu naye. Ebivulu byo sitera genda naye. Okujjako ng'ekivulu kike. N'ogenda ngenze kalyango. Soloza. Awo katamba ngenze kola naye. Amana tulinayo pledge tugenda okukola oba skit oba nga tugenda. Mumanyi otokuzanyako naye. Nga segundi sigirabanga. Ku stage oba byonna wa stage kuba kati ne backfire gobalaga ku KBS. Era naye mbamu. Etegeeza kati nawe oli muzanyi. Nawe ogenda okukisikira, ogenda okukiyingirira ddala. So omuntu ali eyo nga abadde ajerega Amooti kuba ebyaddala ye musajja ali protective nti family ye tagiyingiza mu mulimu gwe. Era oyinza okwesanga nga buli ali ku TV kuna atulaba nga maama teri amumanyi wafaanana. Kisoboka. Andi kisoboka okubeera nga omuntu ali eyo nga naawe abadde tamanyi nti nno Amooti alinayo muwala we bw'atyo omukulu. Andi kisoboka okuba nga ali eyo tamanyi nti cool beats mutabani we alinayo mutabani omukulu. So bw'obaka kibasobola okugamba omuntu ali eyo nga badde ayisaamu taata w'amaaso olw'omulimu gw'akola n'osanga nga amujeregerera nga amuvuma, bw'obaka kibasobola okumugamba. Kyensobola omugamba kuba tosobola bagamba bonna ne bategeera wabaayo bali nga bo kyekyalina okukola. Naye nze mba njagala nnyo omuntu n'akola omuntu ekintu nga gwe naye bakikola owulira otya. Like weteeke mu bigere by'omuntu ogambe nze kati singa nze mbadde Amooti. Omuntu n'angamba ekintu bwekityo oba nanvuma oba nankola kino. How will I react? Kati bagamba mweteeke mu bigere by'omuntu. Muzadde alina abaana. Amanye nti alina family. Yes, banawulira batya nga oyogedde ebintu bwe bityo. So, njagala nnyo someone should think before they act. Lowooza ki ekijja okuvaamu bameka boonyize nga tonnaba kukola kintu. So taata muyimbi. Ennyimba zo zaagala. Musimu yo mulimu ku nnyimba ze. Ye mwezire. Lwemu gye weesinga okunyumirwa nga luyimba lwa. Luyimba lwensinga onyumirwa. Esinga zinyumira naye so okunyumirwa baluyita oli muyaayi. Ora gospel. Nsinga okwagala. Wenga gwe. Alina olupya waliwo gospel gwalina omupya era mu performing eyo mmanyi. Ndoza ko bits yalukola. Kuba wangita simanga twala erire gundi. Kumala otegedde oluyimbo. Baby ngwagala. Twala ebinyo. Baby ngumagira. Sinikira muli ebinyo. Si gospel. Olutegedde. Si gospel. Olutegedde. Iye. Balwita batya. Sinikira muli ebinyo. Baby ngwagala. Twala ebinyo. Baby ngumagira. Sinikira muli ebinyo. Byafa tugamba nti gospel. Waliwo owuliddeko olwo oluyimba. Ndumanyi bulungi. Tuyimbiremu tuwulire. Batugamba gospel era nange ndwagala nnyo. In fact neebuuza tewali gye nsabira eyo neebuuza ku lwaki oluyimba luno tebalukubako mu kyaki. Si gospel. So omukulu ngenda kunoonyako otubuulire ffe omwana atugambe nti oluyimba si lwa gospel. Ffe otugamba lwa gospel. Alimba. Wangi? Alimba. Ekituufu kyo kyekiruwa. So osubirayo gwe okuyimba. Otugambe nti nno nga Mukama yagadde osubirayo okuyimba. Simanyi nnyo nteekateeka ze naye
tomanya obaka bwosimbayo bwosobola okugamba daddy bosobola okumuweereza naye nga tonabumuweereza tulawo olowooze gye muvudde okuva ng'okyali muto paka kati ng'okuze nkukula gino emyaka gy'olimu gy'emyaka egy'ebikemo gy'emyaka omuntu Amooti gwe yanyiiza ng'asubi ayinza okulowooleza mu gwe nti gw'olina okusasulira taatawo kye yamukola gy'emyaka taata ate gy'alindidde ggwe okulaba emyaka gy'olimu gy'emyaka taata wasuubira okufuna ku ssanyu kubanga akuzizza so muweereza obubaka kyensoka okukola kumwebaza mweyanza mu buli kimu ambeereddewo era ng'akyambeererawo paka mwebaza era nga musuubiza sigenda mu disappointing at any moment sisobola era nga buli kimu njagala nkikole nga bwe kirina obba to make him proud kuba ntaddemu kingi era asuubira kingi sinza malaga mu disappointing awentyo so I promise him I will never disappoint him. Abaffe nga tukyali bato tabasuubizanga nti nze jjajja nja kukugulira ennyonyi nja kukugulira amaka emuyenga nja kukutwala ebweru weki kyomusuubiza kyemusuubiza ngena amugulira emmotoka ku motoka zaalina ate omwongereko kuba emmotoka zaalina simanyi lwaki naye azaagala azitaddemu ssente nnyingi nga zifa n'azizaawo naye nga ssente zakozesezzo zitereeza zisobola okugula endala olowooza lwaki simanyi nga tuyingira omwaka twamusangako Samuel nga ali mu super custom Radius ne tumubuuza ate ebintu neeruwa nga bagipangisiza ku mikolo bagipangisa ku mikolo ab'embaga mu bagipangisa simanyi sawa zino gwe badde omanaginga ebintu bya taata emmotoka iyo simanyi yalabika agipangisa eyo gyesiba ab'emikolo ne bagitwala kati gyeri namu yo ndudde ogiraba layika era gyeri yonna eri mu ddwaliro oba bagibba ab'emikolo gye beyagipangisa tebasobola kugibba eyo tekuli namba plate tugeze nga mugitambuliddemu ne musanga traffic mugigamba mutya era wabamu baba traffic abakambwe oli nga yeefuula nti ye naye nga in most cases barawo n'omuyimiriza era amulengerera n'aseka busisi n'amugamba genda mwali musanzeeko ng'oli naye otera ogitambuliramu ka esi kakola bulungi Karen, sexual intercourse alongside protection. Sexual intercourse alongside protection. Kati olwo otegeeza ki? Omuntu singa mamngera mu kikola ky'okwegatta nza kwetaasa okutafuna ndwadde za kikaba. Kitegedde. Kati erisi. Erina weekuweererezaawo. Mpadera bw'amagye bw'abe guliri kuliko obulinzi osiyende kwa nyama kwa nyama mubiri ku mubiri endabikira okuba muka esi kali mwekali kali mwempuupu era okasaako weesibye ebbire bweyambadde white oba olina osooka ne weebikka kuba bwegena kujjayo enfuufu yonna ka esi kamotoka kalina kereni abagiyita kereni so bali bayimirizaako nga mwoli naye aba traffic bana beefuula abakabi abakibubaamu atya
abo ayogera nabo oba n'abagamba ntwala abaana bange oba tugeze bakusomero oba ki ne balemerako n'abawasira onamukuba ekipapula olumu egamba bo ne beefuula nti baakabi naye abalala ogenda okukakana afulumya ate abawadde selfie bakyo bagamba no ne mutambulira awo so gwagambye ebirooto by'okumugulira mu motoka mu bimpimpi mu bintu byalina motoka tezikusanyusa ensanyusa naye njagala mugulire emmotoka kale mulabeko nga si mwezo ozikooye mu bimpimpi ozikooye sinaba zikoba kuba zo nkyaziraba anti oyinza oba nga okyaziraba olwakuba nti tewali busobozi naye nga zo zikooye okubeera nga ddadi wozaavuga tugeze nga yasimbudde nga alinayo shembalala agendera mu motoka ki of course alina team so bagenda ne motoka nga 2 oba 3 mu Regius batwala Regius n'endala etuuka etuuka naye entono kereni naye etuuka wamba ave waka tugeze nga alinayo show eyiwala mufukamira ne musaba Katonda mufukamira ne mumusabira oba nammwe mwamukowadda tumusabira amanyi oba atuuke tumusabira kuba ndabira ddala nga wetaga w'essaala ennene tumusabira munaye era Mukama ye akyamukuumira ddala kuba baaba so ogambye nti omusuubiza tula mu kamera okimusuubize ndaddi nkusuubiza nja kukugulira emmotoka okay tweyanziza nnyo mpozi nga waliwo akatalekeka mami yo omwogerako ki mami mwagala nnyo mukazi mugumu agumidde bingi agumye she's one of the people that inspire me agumye mbeera ki eyatuukawo n'ogamba nami mami kituufu ogumye oli mukazi bingi tebetagera kwogera naye bambi agumye kumisaamu amaaso anyway bibaayo so muweeyo bubaka mami okusembayo mami kwagala nnyo era naawe sigenda kumala mu maanyi amanyi gonna gontaddemu I promise I'll make it up to you. Thank you so much. Okay, abadde nno Koko oba Kolini muwala wa Amooti abangi mubeere eyo nga abantu bano mubayisaamu amaaso abantu bano baba ne family ebyaddala so gwe wenna ng'otunuulira omuntu ng'osuubira okumwogerako before nga tonnamwogerako sooka weeteeka ku mbigire bye alina abaana alina omukyala alina famire gye wassa omukyala alina famire ye so abantu bano twogere ebintu ngumanyi nti tebigenda kukosa abantu abo emazima tubeeremu n'omutima gw'ekizadde abasinga obungi mwebuza ne bakomediani baba ne famire so program gye tugenda okuddako maaso awo tugenda kwetaalite first born wa Amooti producer and wano wetuli ya studio mwakolera tho tufunyeeko just office naye nga liwo studio nyini wetujja okumusangira twagala n'Amooti nyini abeerewo atubulire abazadde bingi bayitamu nga batukuza and okukuza omwana si kyangu kubeerawo okusomozebwa kwa maanyi naye okukuza omwana n'abeera nga atuuse mu myaka 18 nga akweyagaza nga tekikutiisa namutunza mu kamera kwogerako
olina n'okwesonda kugwa omuzadde ali eyo. So okukuza omwana n'omuyigiriza ebivuga nabeera nga producer naye ate yakubira bwe kennyini. Omuganda agamba nti ne gw'ozadde bbira engoma n'ozina. Kati essaawa zino producer wa Amooti nga ye mutabani we yennyini Cool Beats. So tugenda kubeera nga naye tumukyalirakokko twongere okuwayamuko naye nga ne taata yennyini waali awo. So omusajja ono comedian naye ng'ate alina family and ali serious mu bintu byakola. Tumukoppereko gwali eyo oli comedian weegomba Amooti, oyingidde mu comedy nga weegomba Amooti, ng'oggyeko ekyokutusesa ennyo fa ku famire yo. Tetwagala ozaale abaana ng'ate abaana bali mu kudduka ate nga gwoba odduka abaana. Nedda, ono omusajja mugezi yabakuŋŋaanya babeererawo andi bingi tujja okumanya mu maaso awo. Naye nga tweyanziza nnyo tweyanzege. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeese Bunya, SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tubadde ne Koko. Emboozi ndowooza mugiwulidde. Mubeere bulungi, mweraba. Yaffe Tuggussa Enssonga.